ntuusa okulabula kwange eri omukyala MP Judith Babirye nti byendaba mu mawulire ne ku social media kansubire si bituufu. Judith Babirye omwami gweyagala okwanjula mwami Sebulime Paul, mwami Mufumbo, nze kamwa koogera nze mukyala we, tulina abaana 3. Omwana omukulu alina emyaka 8, abamuddako balongo Kato ne Babirye Musoke balina emyaka 5. Judith Babirye nkulabula. It is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. Today tuyingidde weera nate waliwo story badde trending for about now 2 weeks ya Judith Babirye okudduka mu bufumbo bwa bbaawe. Bano no bombi ba honorable naye nga tetunaba kubawa story eyo kasooka tubajjukizeeko kemabega. Tujjukira mukyala wa honorable Paul Musoke Sebulime nga tannaba kugenda kuwasa Judith Babirye. Waliwo amaloboozi agayita ku social media ne tulowooza byakusaaga oba kiki ddala ekigenda mu maaso. Kuba ffenna twali tetukakasa mbaga eyo kubanga ejja kubeerawo oba kubanga bituufu nti Judith Babirye ffenna twali tumanyi mukyala mulokole tasobola kukola kintu ng'ekyo. Katuwawulire ku mukyala ono gwe bayita Nalongo Lukia. Asubire mwasuze bulungi. Banange ntuusa okulabula kwange eri omukyala MP Judith Babirye nti byendaba mu mawulire ne ku social media kansubire si bituufu. Judith Babirye omwami gweyagala okwanjula mwami Sebulime Paul, mwami Mufumbo, nze kamwa koogera nze mukyala we, tulina abaana 3. Omwana omukulu alina emyaka 8, abamuddako balongo Kato ne Babirye Musoke balina emyaka 5. Judith Babirye nkulabula. Nzize nkulaba nga manyi muli ba mikwano bukwano. Wajja mukuziika mukyalo sezaala wange ne nkulaba nga obuza omwana wange omukulu. Naye nga manyi nti oli mukwano gwa bba wange. Just ngeri gye muli mu constituency yemu. Judith Babirye nkulabula. Oli mukyala muzadde, oli mukyala munnange. Judith Babirye nviira ku mwami wange, mwami Sebulime Paulo Mufumbo. Ebbanga eryo nno tuyinza okubala bbanga lya mwaka nga gumwe mabega. Omukyala nga alabula Judith amugamba, Judith wandinviiridde ku musajja, sonyiwa naawe oli maama nga nange bwendi maama, nina abaana 3, omukulu wa myaka 8 nga 2 balongo be bato. Ekiseera ekyo nno ffe twalowooza nti ono wolokoso bano bali just mu byabwe, embaga teriiyo, Judith Babirye Yesu beera nange. Omukyalo omulokole pasita mukyaki yonna gyabeereeyo gyayigiriza enjiri wabuzeeyo oluzenzi olumugula oba olumu lwayinza okuteekamuko ku nsimbi n'aluyimusa ku mutindo ogwa kiraasi ye. Munnaye nga bikyali awo Judith Babirye yakozesa buli kakodyo n'agamba oyo omukyala tajja mulemesa bufumbo. Nakola obufumbo mu nkukutu naye ffe amaloboozi twagafuna n'ebifaananyi twabifunako eby'essimu bibyo. Wanjitanze ng'otunuulidde omwagalwa oyo abantu bafunye titles vekejini oli honorable siba kiri bategeezezza nti n'omulenzi honorable weewaawo tulina bammeja tulina baani naye singa ssaawa eno Babirye nkugamba okuwa omulenzi oyo ekitiibwa oba okumuwa title oba okumwamaza omuwa ekitiibwa ki? My soldier boy. Wange? Soya lwayo. Judith Babirye nga amaze okulangirira nti ddala honorable Sebulime ye bbaawe oba ye musajja gwalonze mu butongole. Bamubuuza linnya ki ly'oyinza okumuyita. Ko ye muyita soldier boy. Akayimba mukalaba mu video mulaba amazina awo. Tujjemu akayimba ako lwa nsonga ezimu oba endala tetwagadde nnyo kabeeremu naye tutaddemu kano naye n'amazina gatambula namwe mugalaba. Judith Babirye yagamba nti Yesu alina waaka, Yesu watadde waaka ate ki ekirimuwangula, ki ekirimusobola. Yesu yakutte engabo ye era bonna ababadde bagamba eyo babadde tebamwagaliza. Omusajja talina mukyala, ebyo byonna eby'amaka amakadde tegaliiyo. Nono wayita mmeka mwaka tegunnawera oba omwaka gumu n'ekintu Judith Babirye mbulubuto mbwadduse mu bufumbo mbwagenze mu Amerika kuzaala ne tugamba owaye katubima amazzi tuli biraba. Stories zavaayo nga taata agamba muwala we yali agenze kuzaala ne tugamba kale twabadde tukyali awo ng'omukulu Sebulime ono
munnaye nno azeeyo ewa Naalongo Lukiya. Bannaye abawala mulumbalumba amaka naye waliwo amaka ndowooza g'olina okwesonyiwa. Owulira amaka nga galimu Ssaalongo Naalongo tebitera kuba byangu. Omwaka gugudde wali ndowooza waaka ow'ababiri eyali tamala bulungi. Ko Ssaalongo wakisiddayo ewange ewali waaka gye najja n'abalongo. Munnaye yazzeeyo era mu nkukutu ebifaananyi twabifunye byebyo bye mulaba awo. N'emboozi mugiwulira. Yesu oba Naalongo ye akozesa ki? Kuba Judith yatugamba akozesa Yesu. Golowooza Naalongo akozesa ki? Judith Babirye nkulabula, oli mukyala muzadde, oli mukyala munnange. Judith Babirye nviira ku mwami wange, mwami Ssebulime Paulo Mufumbo. Ansayo ngisekeredde ng'eyange. Eyange sijja gibagamba naye kyenyinza bagamba nti obufumbo obumu. Tonyoomanga nnyo bantu. Tonyoomanga nnyo muntu. Ayinza okuba talina kyali. Naye ekyo kyali kyennyini kyekyo kyalina okubeera. Kyenyinza okugamba. Kati tulinze embaga ya kulannama bagiwa emyezi 6. Embaga ng'ewedde. Ndowooza twakatambulako gumu oba 2. Katulinde tulabe n'ebyo ebinaabeera. Ffe tuliwo bbawa. Buli kye tufunye Uganda, kye tufunye kiddala ekitambula. So I think we can start our week with that. It is not a very good story. Naye era story simbi. Kisinzira ku side kwoli. Kyemanyi side emu egamba story eyo n'ogikola. Ne side endala negamba n'otaleeta mawulire ago ga ssanyu. Ebintu bino bano abantu bombi bahonalebo. Bombi bakiikirira ekitundu kyekimu. Naye nnyinza obagamba nti bombi bayinza obutadda mu paalamenti. Bakiikirira buyiko eyo naye bombi bayinza okuba bali mu kisanja ekisembayo. Ng'entabwe eva kuki? Entabwe eva wali. Yagikwatako togikwateko. Tererererere. Awo ewali entabwe awo okusinga. Okusinzira wendabye ground y'ebuyikwe. Bano bayinza okuba nga obufumbo bwe baba busiibudde. Tetumanya omusajja asobola okugamba embaali zange zombi nzikuuma. Zombi okwatako eno wa pasita, n'okwatako eno wa Yesu beera nange, n'okwatako eno. Omusajja ayinza okuba amaanyi ageewuliranga eyo gye bayita balanced diet. Abeera ku balanced diet, abalansingamu eno, n'abalansingamu eno, n'abalansingamu eno. Basajja abasinga abalina ssente bakola ebintu ng'ebyo mu Afirika. So tekyewuunyisa muntu kuba na bakyala be babiri. Kyesimanyi oba omusumba waanaakomawo emboozi enene emusanyusa. Obanga yadduka n'agamba waayi nze sijja kudda Uganda. Kaŋŋende nfune ku Yesu omuzungu. Waliwo Yesu yali awe Kenya. Ayinza okusibira eyo. Naye kyonna kye kinaabeera tujja kuba tukibagamba. Wanjitaza. Ng'otunuulidde omwagalwa oyo. Abantu bafunye titles. Vuke ejjinja oli honorable. Siba kiri. Bategeezezza nti n'omulenzi honorable. Weewaawo. Tulina bammeja, tulina baani. Naye singa ssaawa eno. Babirye nkugamba okuwa omulenzi oyo ekitiibwa oba okumuwa title. Oba okumwamaza omuwa ekitiibwa ki? My soldier boy. Wange? Ebintu bino ebisinga byewuunyisa. Ensi ya bintu byewuunyisa bannaaye. Story eno yeewuunyisa ne tukyaji following up. Tujja kuba tubabuulira ddala kiddala ekigenda maaso. It is the final channel. Zanel alongside SPV Graphics. We are out of this place. See you.